Eby'omuyimbi Pallaso ne Alien Skin tebinnaba kuggwa. Abasinga obungi bwe balaba fight eno balowooza nti yali stunt. Ngera abayimbi abangi bwe batera okukikola nti oli waba alinayo ekivvulu. Munalaba nga si wamanyi nnyo mu bantu. Wakiri akolawo akatiisa akanaamukumira mu mawulire asobole okusikirako abantu abanajja ku kivvulu kye olw'okumusaasira. Naye kino amazima matuufu teyabadde stunt, era amazima matuufu gye binaggweera musajja wattu Alien Skin akyayinza n'okubifiirwamu obulamu bwe singa anaaba teyeegenderezza. Kyokka ye Pallaso tuwuliddeko olwaleero ng'ayogera ng'agamba nti yeetonda olw'ekyo ekikolwa kye yakola era ng'asaba abawagizi be bamusonyiwe bamuddiremu era babeerewo mu kivvulu kye kyategeka. Naye ekintu ekyo kyakoze olwaleero nga yeetonda agambye nti teyamanya biki ebyaliwo na butawe byabeerawo. Tulowooze nti yalakozesezza njaga. Sooka owulize obubaka bwa Pallaso bw'awadde eri Alien Skin mu kwetonda kwe. Bagamba nti wabaddewo obutakkaanya obwescalatinze, maze ennaku nnyingi seebaka nga nkola enteekateeka. Obwe twakola twasasulawo twapangisaawo obwanana bw'ensimbi ennaku zituweddeko obudde butuweddeko kagamba frustration towards the builder n'emirimu byabadde bingi nebijja kugattako embeera eyazemeddwawo naye sinkulu. Ekisinga obukulu kiri nti ekikolwa kyadde kikyamu era nze nga mukwano gwammwe nammwe mikwano gyange ne mwembi munnange Alien njagala omugamba ekikolwa kyenakoze kyadde kibi nange nkimanyi nkiraba nkyewuunya n'okyewuunya nti nze nakikoze. Bw'atyo n'omuyimbi Alien Skin naye yavuddeyo ng'aweera nkolokooto agamba atedde binnaggwa. Talowooza nti Pallaso ayinza omuyisa bw'atyo noono n'amala gamuleka agende ng'ayinaayina. Kitegeeza nti naye akyalina obusungu bwe ku mutima naye ng'omuntu omukulu alina okwebuulirira. Era musajja yali mugezi nnyo lunaku olwo ne bamuyisa bye baamuyisa n'atazaayo wadde eŋŋuumi wadde etteke. Naye kye yakola kimuweesa credit kuba omuntu omulala wandisanze omuntu omulala eyakyankalana yandibadde akola olutalo awo eŋŋuumi n'enyooka okulwana ne kuba kw'amaanyi ate kyandibadde kizibu nnyo. Naye sooka owulire ne ku bubaka bwa Alien Skin bw'aweereza munne Pallaso. Agambye nze siri bokisa nze ndi fighter kitegedde bane tubyawula singira nko mulingi naye nsobola okukola ki nsobola okulwana okitegeera so nga tutudde kuma kajimu waliwo lubaga zigravu zibadde okitegeedde kale bengi bengezezaako mu nsi mvugamba piki mvuga emmotoka mu kabanga kati nensi self service ogezaagezako byosobola. Kati Pallaso nina embozi nakole mabega kawo negamba nti nno omuvule lumu tebagukubako nnyo mayinja bagakuba nnyo ku miyembe. Ate n'ennyimba zange ze nayimba negamba baagala ebitambula bakola eki batwerippeko twali twabirabanga balina otwerippako naye ate bino ebiseera ebisinga just twataddewo discipline gye nzija mu bakyalibanga abageto ne bakyampa anadde sina nsonga emuddiza kubanga wonna musanze ebyadde bisobola okuzuuka nti nno nze mulumbye kubeera bwe yavuddeyo bakitegedde. Kati bwe nteeka akavuyo omuntu omawo yabuukinze matikali nze mba mulumbaganye. Kati nno oluvannyuma lw'ebyo byonna lwaki nkugamba nti embeera eno tennaba kuggwa. Abalowooza nti byali byakusaagirirawo ebityo, abalowooza nti yali stunt, munnange luno olukwe lunene nnyo. Njagala okukakasa nti n'ekintu kino tekirimu Pallaso yekka wabula nga gurupu yonna yavuddeyo okukola ekibiina ekyawamu mbwe ekikulira abayimbi mu ggwanga Uganda nga kikulirwa Eddie Kenzo abo bonna abamufolowinga abali wansi we. Olukwe luno baalubaddemu nga baagala okusaanyaawo abo abaagana okubeegattako kyokka ate nga babalaba nti basajja b'amaanyi oba bakazi b'amaanyi. Alien Skin tukimanyi bulungi nti mulenzi omuto eyakava mu ghetto asitudde ekitone kye era abaana bamukkiririzaamu olwa music we gw'abakuba. Naye kati bano beebuuza nti lwaki bwe twali tuyita abantu okutwegattako mu kibiina kyaffe kino lwaki abaana nga bano baagaana. Kati muli beebuuza ki kye bazimba nga baganya okwegatta ku kibiina ekyawamu ekitwala abayimbi. Balimu okutya nti abantu bano kye kimu ku kiwayi ekyagala okwegatta ku Kyagulanyi kyokka nga tujjukira nti ekyakozesa ekibiina ky'abayimbi abo ekikulirwa Kenzo ne Shiba tukimanyi bulungi nti baakikola okulwana Bobi Wine balowooze nti banaamukuba ku ttaka ekitasoboka kubanga Bobi Wine ye yakkiriza music we bamuwere Uganda
nenakkiriza takyali muyimbi wa music wa kuzannya ku radios ne TV za Uganda. Era nakkiriza nti ajja kuba music we atambulire ku social media olw'obuteerabiza abawagizi be abamwinamu essuubi. Nenakkiriza nti takyabalirwa bayimbi ba Uganda kubanga talina kuddamu kuteeka kivvulu kyonna e Uganda. Kati bano bo balowooza nti bajja mmukuba ku ttaka ekitagenda kusoboka. Wabula balaba abaana abato nga bano ba Alien Skin nga bavuddeyo kibayisa bubi nti lwaki tebatwegasseeko ate be baagala okwegatta ku Bobi Wine bazimba omusingi gwa music omujja. Kati ne Alien Skin Museveni yamulaba n'agamba oyo omwana oyo kaakati federation abayimbi bonna nga bemubalaba mu federation bali mu kukuba Alien Skin. Alien Skin bamutwala mu Kasonda wali His Excellency Kyagulanyi bagenda mubaninga okuyimba ategekayo lonchi bagenda kulemesa lonchi. Alien Skin okujjako nga abendinze wansi waabwe. Alien Skin bagenda mugana okuyimba mu Uganda. I repeat, Alien Skin bagenda mugana okuyimba tu. Alien Skin bagenda mutekako omusango gw'emmundu olw'ebintu byayambala. Bagenda mukwata bamubuuze emmundu gyeri ate n'emmundu bagenda gikwatira mu nnyumba ye waasula mujja katemayo. Bwe mutakirabanga mumanya nti twakikuba mbabuliridde wano. Ekyo nakyo kibalumya omutwe. Kyova olaba nti omuyimbi ono bamukoledde olukwe bamukoleko effujjo. Kyekiri kyenkugambye nti n'obulamu bwe buyinza otugenderamu. Naye nga nakino ekibiina ky'abayimbi kyeggamba si kyekyewa ebirowoozo ebyo. Okutandikibwawo kw'ekibiina kino balina gwe bakolera era yabatuma batandikewo ekibiina kyabwe kino. N'omusimbi omuyitirivu ennyo gwe yabateekamu tayinza kukkiriza kugende gutyo. Wabula alina okubatuma bakole ebyo byonna bye byayagala. Kigambire nti Alien Skin obulamu bwe buyinza otugenderamu naye nga kivudde ku kibiina ky'abayimbi bano. Wabula bambi nti olw'okuba oli abatuma yatya ekintu ekyo nti saagala muyimbi yenna avaayo okuddamu kwegatta ku Bobi Wine. Era naddala ono kaali mwana wa ghetto sitwagala kuddamu kulaba muyimbi ng'asituse okuva mu ghetto ng'ensi emukubira engalo nga bamukkiririzaamu. Njala oli obubaka buno otegeere nti abantu betuddiringa nabo ate bo balala nnyo. Muve mu bintu ebyo mu byesonyiwe wulira. Alien Skin talina kyamanyi ku bintu byonna ebyabaddewo. Alien Skin tamanyi kyabaddewo. Wabula kyemwebaza era kye yabakoze n'olwaliro kye bamwekunkumulamu bakkiriza nti waliwo ebikoola nga byo bikola nga supplement ku bwongo. Museveni bonna kye bamwekunkumulamu kuko omwana yabazannye kaadi. Era Alien Skin senga yagolodde omukono gwe ku Pallaso. Senga ali Luzira. Ate ebyo byonna Abaganda bagamba bwe bati kino ekituusi banki bagamba akuba embwa abanoonya mukama waayo. Ngenda kwogera ebintu bwe naamala obbigatta mujja bitegeera. Banoonya Kyagulanyi. Banoonya His Excellency Kyagulanyi ne ghetto. Bakoowa okuwulira ekigambo ghetto mu matu gaabwe. Baali bamanyi ghetto baagisiruwaza bwe baleeta ono omulalu w'emakindye ne baleeta simanyi maama biki ne baleeta ali twatwa 23 mu ggulu ebyo ne balowooza mbuno ghetto eweddeyo. Kaakati omwana ono n'asituka n'ali pressing ekituli ekyali kya His Excellency mu ghetto n'akomyawo ekitiibwa kya ghetto